Mwasibye mutanda bannaffe amale gaffe amasuga gano ng'okugabasomera nze Helen's Mentor wano ku LMTV. Akalippo Ssegirinya Kalina okubuuka musango gwa Kalulu bibino mu bujjuvu. Abawagizi ba Ssegirinya bafunye essuubi akakiiko k'ebyokulonda bwe kataddeyo empooza yaako mu kkooti ng'emuwolereza. Akakiiko k'ebyokulonda akaakirambise nti Ssegirinya yasunsulwa mu ngeri entuufu era n'alondebwa ng'omubaka wa Kawempe North ng'agobererwa amateeka g'okulonda gonna. Akakiiko kannyonnyodde ku buyigirize bwa Ssegirinya obutankanibwa ne kategeeza nti okumusunsula avuganye kagenderera mu mpapula z'obuyigirize ze yakawa eziraga nti alina obuyigirize obwa senior 6. Mu mpooza y'akakiiko k'ebyokulonda kaakirambise nti tewali mateeka ga byakulonda gonna agamenyebwa mu kukkiriza Ssegirinya okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti era obuwanguzi bwe yatuukako buli mu mateeka. Bino akakiiko kaabitadde mu kkooti enkulu bwe kaabadde keewozaako mu musango Sulaiman Kidandala gwe yaloopa ng'avunaana Ssegirinya okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North mu bukyamu kuba talina buyigirize bwa senior 6 nti era n'empapula z'obuyigirize ze yakozesa zaali njingirire. Mu bujulizi akakiiko bwe kaleese kalaga nti akulira ebyokulonda mu Kampala Barbara Mulimira yasunsula Ssegirinya ng'agoberera amateeka g'ebyokulonda ekirayiro kya Mulimira ng'awolereza Ssegirinya ku ngeri gye yawandiisibwamu n'okulangirirwa ku buwanguzi nakyo kyagattiddwako. Ate ko Akalippo Ssegirinya Kalina ke kano mu byokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda mu kwewozaako kalaze nti kakolera ku certificate bbiri okuli eya senior 4 oba giyita eya UCE n'eya senior 6 eya USCE okuva mu Pimba Secondary School ng'ate amateeka gagamba nti omuntu yenna okubeera omubaka mu Parliament ateekwa okubeera n'ebbaluwa ey'obuyigirize eya senior 4 n'eya senior 6 era nga akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti Ssegirinya ezo mpapula zombi yali azirina. Ennamba y'essomero eri ku certificate ebbiri nayo ya Mengo SSC ya Pimbasi ate n'ekitongole ky'ebigezo bwe kyakebera amannya agali ku nnamba eziri ku certificate ne kizuula nti eya senior 4 eri mu mannya ga Sarah Nampima eyafa mu 2008 ate eya senior 6 ng'eri mu mannya ga Maureen Nabadda. Kano Akalippo k'amaanyi Ssegirinya Kalina okubuuka bw'aba waakusimatuka kuba aze ayogera nti alina empapula ez'enjawulo ezaawukana ku ezo ezisaasaanyizibwa abamuloopa mu kkooti nti era empapula ezize entuufu ze yakozesa mu kwewandiisa. Wadde akakiiko k'ebyokulonda kawaddeyo okwewozaako kwako, Ssegirinya tannawaayo kwewozaako kwe era yategeezezza munnamateeka we Shamim Malende nti oludda oluwaabi terunnamuwa mpapula ziraga nti yaloopebwa. Lawyer Fred Kato ow'oludda oluwaabi yategeeza nti baatwala empapula zino mu kkomera ekitalya Ssegirinya gye yali yasibirwa ku alimanda ku misango gy'okukuuma omuliro mu bantu nti kyokka n'agaana okuzisaako omukono n'ateeka omukono ku mpapula ezo ne baziza mu kkooti n'abakkiriza okusimba empapula za Ssegirinya mu kkooti. Kati babala ennaku 10 eziragwa mu mateeka beeyongereyo n'omusango ne bwe kinaaba nga Ssegirinya tataddeeyo kwewozaako kwe. Ssegirinya asuubirwa okuzzibwa mu kkooti ku Lwokuna lwa wiiki eno okuddamu okuwulira okusaba kwe okweyimirwa mu musango gw'okukuuma omuliro mu bantu. Mukulikeyo nnyo abasasi baffe.